olwafulumye olw'abantu abagenda okuttibwa lwe luno wano Wamanga naye njagala muwulire abantu bano bulungi nnyo mubategeeze buli mungu kikwatako. Oyinza obutafa leero, oyinza obutafa nkya, naye nga kopi zagabiddwa era ziri confirmed. Era ng'omumpembe Yosero Tabasirwa mutano wa Karekyezi Ponsiyo Pilato bw'asalawo teryaddamu. Abantu abalondeddwa okukola emirimu gino egy'okutta bannayuganda bano wano Wamanga. Kuliko omumpembe Karekyezi Kayihura yaliko Inspector General wa Police ya Uganda. Kuliko omumpembe Muhoozi Kanyarugaba ono ne mutabani wa Yosero Tabasirwa mutano wa Karekyezi munne Salim Sale. Kuliko David Sejjusa ono yakomawo dda indirect mwali akola emirimu gye egy'obukesi n'okutta abantu. Kuliko David Muhoozi, kuliko Sabit Muzei, Abel Kandiho, Charles Peter Mayiga n'akakundi ke konna akaba mafia abali mu church ne mu kereziya wonna we bali. Nkiddamu kano ke kakundi k'abantu akateereddwa okumatiza bannayuganda mu bbanga eritali ggere, naye ng'omwezi guno mwerindirire nnyo. Nkiddamu omwezi ogwokuna n'ogwokutaano mwerindirire nnyo, ebintu ebiyinza okugwa mu Uganda biyinza okuba byamawonekirano. Naye ng'enfa egenda kubeera ya mirundi bwe giti. Omuntu yenna agenda kufa ekikutuko tobabuuza kikimusse. Afudde accident tobabuuza kimusse. N'abagenda otondoka obutondosi nenga bamanyikiddwa tobabuuza kimusse. Enfa ya butwa obuttirawo kati. Kale Kayihura y'omu ku bagenda okutta bannayuganda. David Muhoozi, David Sejjusa, David Muhoozi, Sabit Muhoozi, Abel Kandiho, Charles Peter Mayiga n'ekibinja ky'abamafia abali mu makereziya mu mizikiti wepo ne mu kereziya ya Uganda bye baateeka mudda bambega abali mu kubega. Abantu abagenda okuttibwa mu Uganda yono wa Wamanga. Dr. Sepirian Kizito Lwanga ye yagenze era bamusazizzaako akamyufu mukama kuwummuza emirembe era tulisinkana mu nsi ffenna gye tusuubira okulaga. Honorable Betty Nambozi bakireke koza kamanyenga akoza no webboa nti nawe uli ku lukalala luno. Lord Mayor Elias Lukwago muganda wange ne wakubadde tuwawukanye eby'obufuzi nti w'okolera sitaani tolowooza nti nawe obeera sitaani nawe ku lukalala kw'oli. Kuliko ow'ekitiibwa Cecilia Ogwal bw'obulira naawe ku lukalala kuno kw'oli. Kuliko omyuka w'omukulembeze w'ekibiina kya NUP omumambuka ga Uganda ayitibwa Dr. Zena Zedriga mama wange naawe kw'oli. Kuliko ba MP bonna abalonde aba NUP. Kuliko ba kansala mwenna ba MP abaasuubira nti mwakyama embaligane muli okusereza Museveni mukoze kamanyenga akoza ne webbwa nti yammwe yabalula esiridde. Ba kansala nammwe abakyama embaliga nammwe bagenda bakola kye baayagala. Kuliko ow'ekitiibwa taata wange Daniel Muliika Katikkiro eyawummula. Taata wange leero lisiti eno kw'oli. Naye gwe ngenda kubuulira engeri gye bagenda okujjawo yeri special nnyo. Kuliko ow'ekitiibwa Honorable Latif Sebagala newankubadde watulyamu enkwe. Kuliko Honorable Ssemujju Nganda nawe ng'oli FDC njagadde okutegeeza. Jjajjaffe omulangira Nakibinge nkuddamu gwakubiri kw'oli ku lukalala luno lukyagenda mu maaso. Kuliko Gen.Katumba Wamala nawe enfayo ngenda gikubuulira. Kuliko ow'ekitiibwa Nambesha nawe Nambesha kw'oli. Kuliko Sentamu Fred Nyanzi kw'oli. Kuliko Father Anthony Musaala. Kuliko Father Chibi Deogracius kw'ali. Kuliko ow'ekitiibwa Jonan Lwanga wa Orthodox Church. Kuliko Mathias Mpuuga, Kasibante Moses, Pastor Male n'abala. Mpozi asembayo ku lukalala nawo kwe kuli ne Pastor Chaze. Abamanyi Pastor Chaze mutegeeze nti agende yeekebere ennaku zino, agenda afulumeko kebweru yeekebere yayinza okuba nga yalozaako ku doozi nga balinze muwa doozi yakubiri. Nkiddamu Pastor Chaze wonna wooli oyinza okuba wanozaako ku doozi nga baagala kuwa nti oluddewo bakuzzemu doozi ey'okubiri. Nkusaba ow'ekitiibwa Pastor Chaze ogende weekebeze ng'obudde bukyali. Ekyo kyo nkimaliriza kati ngenze ku bantu abagenda okuttibwa mu ngeri esooka. Nsoose n'owekitiibwa omulangira Nakibinge ebyo mbikubuulidde obitegedde bulungi. Abasigadde mwenna nina abantu abali special nga ntegedde ku nfa gye bagenda okubattamu. Owekitiibwa Katikkiro omula Dani Muliika baŋŋambye nkutegeezebwe nti abakwagala baŋŋambye enteekateeka eyo Museveni yakwagala dda akuwummuze n'olema. Naye ne baŋŋamba nti
bakuteekedde okufunira ku mikolo egy'obwakabaka bwa Buganda. Bakuteekedde okufunira ku bano ababuuza ebibuuzo ku bukutukutu obwatondebwawo NRM obutambula mu Kampala obuuza ebibuuzo. Oli ajjanga mu nnamawulire n'akuwa microphone n'akubuuza ebibuuzo mu makaago oba mu kifo kyonna. Microphone gy'onoogererako ojja kumala ojjogerako mu lunaku lumu, ennaku ezinaddako ojja kuba teweewulira bulungi. Kati gwe baakuteegedde wano. Bakimanyirunye nti toyagadde Uganda oba Buganda kusula mpererwe. Bakutegekedde okutega obutwa ku njogeza gye tuyita microphone ku mikolo gyonna egya Buganda gy'onoobeerako kubanga basuubira nti bayinza setting omukolo ng'olina okuwogera by all means nkiddamu. Newankubadde oyinza okuba nga emmengo tokyagendayo kwogererayo, basobola okutegeka omukolo nga gw'oli ku lukangagga lw'abantu abagenda okwogera nga kw'oli. Nkiddamu Oweekitiibwa Dani Muliika. Newankubadde oyinza okuba weewala emikolo gy'emmengo ne bayinza okutegeka omukolo nga wallaayi ku lukangagga lw'abagenda okwogera kw'oli webagenda okufunira. Mbabuulidde akakolyo ngeri gye bagenda okukakolamu kati ak'okuttirako ku butwa ku microphone kuli. So Oweekitiibwa Dani Muliika, emikolo gy'emmengo bw'oba okyagala kulwa ku baana bo n'abazzukulu sooka ogisazeemu giveeko, togenda gendayo. Oli ne baba kuwandiikidde ebbaluwa eriyita togendayo giveeko. Bano bannamawulire abakuyitaayita simanyi gy'otubuulireko ebyafaayo nabo zingako totawaana. Ojja kuwangala taata wange. Binabe mu ngalo. Biveeko. Nyenze ku Gen.Katumba Wamala. Gen.Katumba Wamala okutambula n'abalangira kikufuula mulangira. Bakozeseza ebintu bingi nnyo bw'atuuka okujja mu parliament n'okuba muganda munno Zaake Francis Butebi n'omukuba ekikonde kyagala omujjamu ennooni mu parliament n'akatambi kakyaliyo. Munnange nno naawe owangadde nnyo okusinziira ku mboozi y'abano abaami. Naye bagamba nti Katumba Wamala bagenda kujjawo mu budde obutali bwa bbanga ddene nnyo naye nga bagenda kukozesa abantu bo bennyini. Bagenda kukozesa SFC sinakindi okukozesa ku babodegaadi baakuwa. Kiri gy'oli kubanga nze nkutemezzaako otwale ebyange oba bireke. Bw'onoofa tebagenda kuziikamu nze ate nze naye bwe naafa tebagenda kuziikamu ggwe. Naye nkugambye information gye nnina okuva mu drone zange gwe bagenda kuttisa SFC oba babodegaadi bennyini booli nabo b'otambula nabo b'olya nabo emmere. So Oweekitiibwa okitegedde bulungi. Fred Nyanzi wasumatuka ogwasooka. Father Anthony Musaala era gwe tojja kwawukanako na mukamaawo Sepirian Kizito Lwanga. Father Chibi Deogracias okomyewo ku lukalla. Naawe togenda kwawukanako ku nfa ya mukamaawo gy'afudde oba enfa ya Bishop Dungu. No, Bishop we Masaka eyafa. Nawe nfa tejja kukyukamu. So mwegendereze nnyo abantu b'omudiringana mu church nga mu kereziya ebyokulya ebyokunywa abasisita bembeera nabo n'abafaadha oba n'abaweereza bamwe mu machachi mwegendereze nnyo. Abasigadde mwenna muli baabutwa super kubanga Seven takyabaagala kubeera nga muli muki mu nsi ngenze maaso. Buli muntu gwenjogeddeko waggulu awo agenda okutta aliwo ekiru bagenda okuttamu gye bagenda okuttamu era abasibo bagenda kubeera b'enjawulo ngenze bwenti. Mwenna bannabyabufuzi n'abantu abanyumirwa omwenge bayinza okuggulayo ebbala sinakindi ng'ebbala ze munywamu baataddemu dda bambega abagenda okuba batuusa omulimu guno ogw'okubawa obutwa omwenge ngweno okunywa obanga babba attendants tebanyiridde basula mpigi ku bikondo ekinaava mujja kiwulira. Mwenna abanyumirwa omwenge mu bantu b'ensomye mwegendereze ennyo amabala ge munywamu n'omwenge gye mugugula kubanga Museveni alina special orders kati zaakola kabeere soda basobola okufuna soda ng'ali special nga wa muntu, basobola okutumya wine ng'ali special nga wa muntu, basobola okutumya beer ng'ali special nga wa muntu ne bakola ekyajabu. Ekyo nakyo mukitegedde bagiwa omwenge mbategeezezza. Tugenze mu church. Mu church omu makereziya monna already bayinamu abantu baabwe. Oweekitiibwa Lwanga Yona omukulembeze w'echurch y'Orthodox njala kutegeeza taata wange mu ddiini nti gwe drone bbiri zampadde information za mirundi ebiri era gwe kyenvudde nkufuula special ne nkusindikira ekipande ku mutimbagano gwe tuyita ogw'obwenyi bw'ekitabo kye tuta Facebook ne nkutegeeza munnange baako wekkuma ng'obudde bukyali olw'ensonga banoonya nnyo engeri gye bagenda okufunamu naye ng'engeri gye bagenda okufunamu teyawukanako na ya muganda eyawumuziddwa Father Muthara Anthony ne Mukibi Deogracias ne Jonan Lwanga enfa yammwe eri bweti. Charles Peter Mayiga wepo n'abampembe ba ISO bateekateeka okunoonya abaweereza bamwe mu church gamba ng'abooleza engoye ababafumbira. Basobola okuwa omuntu akwoleza engoye bazigola obutwa n'abuteeka mu kimugandulo eba mu ngoye zo
bwabugolla gwe yambala essatu bano yambala gandula eyakwalula ebesiridde so enzite yammwe egenda kuba either mu byakunywa ne mu ngoye ez'okwambala so ekyo mukitegere bulungi abasosodoti bentegezeza muno mwe muli Okutibwa Jona Lwanga w'Abathodox Father Anthony Musara wepo ne Father Douglas Chibi luno olukalo lwenjogeddeko waliwo olukalo nasooka ofulumba nga nti olukalo lugenda kujja kati olukalo olubadde olujjuvu naye tekitegeeza nti gwe nalabula ne batakutta togenda kufa wegendereze era muveemu okubiri lulunga n'obudde bukyali kubanga bwe mutakikola guno omwezi gwo ogwokuna n'ogwokutaano omumpembe Ponsiyo Pilato Yoseta Basiro mutano wa Kalekyezi yefudde akagomba mu bulago kyanti tasula utakeese tegakkirira tegambuka n'otandika okukalula amaaso jubira nti ebyennyanja aliwo yabikuliiriddeyo yabikutumye kumbe ku nsimbizo zennyini zezikutta ngenze maaso amachachi mutegedde ali mulimu guno ye Charles Wasanya Charles Peter Kaloli Mayiga ne bannaabwe abali mu nteekateeka ez'okukola omulimu guno nga bagenda bajjawo mu nkola eyo